Mukasi akantulekedde ekyatulese olwaliro nga bagamba UK Film Studio bakutuusiako sinema. Waliwo yali agenda maaso n'ogezaako kunnyonnyola ku mawulire ng'agamba nti Iraq yali esobodde okuincreasinga mu ky'okufulumya amafuta gaayo at least by 24% okuva Saddam Hussein we baamugyako. Ate erudda Sande Mashavu alabika atuuse kyokka ate bali waliwo akajjuza. Way ahead in the opinion polls, the focus of debate in the upcoming oluvannyuma lw'ekyo switch from the economy to the domestic terror waliwo ekyali kigenda maaso n'okulangibwa tutandikidde mu Bungereza groups nga bagamba nti gavumenti eriko yava ku mulimu gw'ogenda maaso n'ogezaako okulakulanya ebyenfuna n'efokasinga ku batujja abali mu ggwanga. Kati abantu bagezaako okulonda bakakase nti gavumenti eriko oba abakulembeze abaliko bateekeddwa ogezaako okukyusibwa mu ngeri ng'eyo. Oli Masavu yasituka n'agamba butuufu abantu tebamanyi kikigenda mu maaso ku luno nga bagamba Sean Bean agenda kubeera mu sinema. Nakya yakwata Sserwatwa n'abuuza n'embwasi ya ddala bamugamba agiteeke wansi. Lwodi yatuuka erudda kyava asooka afuna embwasi ze bulungi n'ateekamu ebyasi kwe kuziteeka pembeeni. Okimanyi nti nkozeemu banaye nkozeemu sijja balimba. Lodi yakwate kuba n'asimira nga bagamba Sam Douglas agenda kubeera mu sinema wabula James Sakabuzeemu nkyakubanja gwe. Lodi yasembera paka ebbali. What about my money? Bamugamba oyo mufulumi kirate sete jange mufulumi ate nga temumaze kusasula ze bakusasuddeko zimala genda. Kagenda mu kaseera kantwadde ebweru waliwo eyaleeta kivaani kiboxi body. Lwodi kyava asooka gyeyo Sserwatula kirabika beetegese okukola kyonna kibagenda okukola. Lwodi ng'amaliriza ofuna essanyu Sande Mashavu yasula ebbali kyava asooka afuna akamuli n'akawunyako. Mukyala ssebo mugagga n'akwata briefcase kwe kusemera nga bagamba Simon Rambros. Waliwo abaali baswamye mu kimotoka ekyeru. Lodi yakwate kubo n'afulumayo ku Mayfair Hotel. Lodi yakwate kubo n'afulumayo kono soko sieko bukokolo. Bagenda okuzza amaaso ng'ayiseewo. Sande Mashavu alina ababode 5 bwe batyo bayingira eggaali ati bagoberere ne basimbula ne bano kwe kujja nga babavaako emabega. Tuli mu Bungereza gambye tuli kwanyuma kwa sinema bwe batyo basembera. Kyava agamba duleeva njagala okyame ku kkono kyama wano ku kkono. Duleeva n'akyama ku kkono n'aleeta eggaali n'agisibira pembeeni. Ne bano abazze bagobera kwe kusooka ne basibira erudda. Bw'atyo n'afulumamu kwe kuyita wayingire mu hoteri yali awo. Maki ngenda okukola ngenda kumulumba kuna abantu bangi gwe kwati kubo yambuke waggulu labe nti teriyo aliyo. Ono yagamba sigenda kikola kale mpe emundu yo mpa Sserwatulayo. Abadde bamugamba mbu ekifo bwe tulumbidde ssebo abantu bangi ye kye yakola kyava afuluma kyabikoli afunyemu ebitengo n'asooka ateeka Sserwatula pembeeni. Bw'atyo n'ajja njaga weekaanyi yayitawo ne yeetoolola ye teyayita mu maaso wabula yayita eno emabega. Kyava asooka alinnyalinnya amadaala bw'atuuka ebbali n'assaako akakookolo. Abasajja ssebo balina omutima. N'alyoka asembera mpola mpola njagala olabe baabo. Bw'atuuka ebbali kyava asooka alingiza wansi naye nga bazze batambulira kuli mafene omunene wabula omunene alina ababode 5 kyabika nabo tebajjanya. Oli kyava asalira erudda yajja abatambulirako mpola asimanyi bagenda kwambuka amadaala. Sooka osonya omussebo bwamutuukako yasekwa musekule n'asooka amukya omutwe musabuka n'ayitawo n'agwa ettale. Otubagera okuzza amaaso ng'omuntu ali wansi ye kumbe kabaka ayiseemu gira bw'ati giri amusekudde ekyasi ne basooka batoba. Bode 5 bamusekudde ebyasi n'ayitawo n'asooka yiringita amadaala. Kasajja kasembera kasonze mu mafene
bwagira wati mafene yagwa wansi ala banaye tasha da wansi gwe mbwagwe mukukyuka geno kuba nga temuli byasi katonda watu bakuba ku mutwe malo musekula ku mutwe nakwata briefcase kumbe oli akyaliwo namwokyerawo ala mwokyeddewo bullet najasembera musikani abantu batidetidde dda mulinya mu kisago kujja mujjeko akakokolo alamu bwevuka n'aloba kasajja ne kamwokya kamwongedde kujja kafune briefcase kasobole okutawanyika bwe katyo kajja kadduke kasobole okweyongerayo bano bageyo tuka kuno nga mufu wajjo nuyajja asooka ajja akubira abayinza oleeta obuyambi oli mufu najja nga akkirira amadaala bagenda otuuka kuono nga naye kirabika kapuuti abasinga bonna bafudde nono masavu mwenyini akasajja ssebo kamwokyeza ekyasi ku kichwa naye kapuuti Rodi ku kyasi ekikubiddwa ye kyamuyita bali tekyasobola mukwasa bulungi kyamuyita pembeni n'ayita paka wansi obadde Jason Kosias lwadde engulu y'omu ku babode 5 gambye tuli kwanjwa kwa sinema bakayise clean skin bakayise the clean skin Rodi bwatuka matwale ge yasoka nafuna briefcase jajje ku masavu gendo jekanya munda mwali mu components ezenjawulo oba kitwanise compounds ezenjawulo yafuna jacket kyava asoka gisarako wano waggulu wabula jacket waliwo nyingi zino compounds za Simutex ezimu ku chemicals ekyasi okubeera ez'obulabe ezikola explosives yasiba bulungi n'assaako n'akafaananyi kyava afuna jacket mala ofuna jaketi n'asonsekamu byasonsekamu kaditoneta n'akayisa mpaka erudda mu mukono n'afuna bulungi nnyo katriga nako n'akateeka munda n'agisonseka mu jaketi kati teyakubulidde wajja dda bwe twaba ne tugenda n'agamba driver akyuse yasubiriza ani gwe wabadde okolera nedda teyategedde kati ate Simutex kuono bamubye naye bifo nga tetunabasimbula ekyo nabadde ntaddemu katracer katracer katulemye okugezaako okufuna tugezaako kakyakalanyamu kaddemu okwaka abalumbye bategedde tugenda kubeerayo mu kaseera ako tewasobodde basekula olabika tokyagwana kubeera wano gwe kati tetumanyi Simutex ani amuyina nedda Charlotte gwe nange tusooke twogeremu mu dakiika nga 5 Rodi yabadde undercover cop wa Secret Service wakoze kye wabadde osobola ogezaako okukola yamuyita Charles Sokolindeko weerabidde kalayita kaali kalabo kuva eyali bba wange genda bakulongose ekyenyi alisi owumulemuko naye nga amugambye gwe tolina kweleka alisi wagezezaako okukola kye wabadde weetaaga okukola mu kaseera kantwadde erudde eri kabaka ono yafuna bulungi jaketi gy'amaze oteekamu kojja kyava agiteeka erudda mu kisawo wabula agitaddemu kojja ne wabaawo anyiga akaddeko omulyango kwe kwetooloola yajja aggulewo ng'amaze okugula waliwo eyayingira lubwatuka n'asooka atambuza amaaso genda okulengera nga kireka buli kimu bamaze dokisetinga tekibaako kwogera oba omanye ekyakuleese yeetika bwetisi kisawo muli jaketi era bwatyo nakwate kubagezeeko okweyongerayo wabula jaketi bataddemu kojja Rodi talina jaketi emu yokka zonna ezisinga zitaddemu kojja eziri awo kati twaddako ebbali mu katale waliwo ali ku ssimu bamubuuza oba anywa sigala abagambye sinywa sigala
ofaayo oluvannyuma tujja kufuna ku byokunywa ndowooza nga maze okunyuka kuye tewali buzibu. And fence? The garden fence. Yabuuza kitaawe ali atya From the next time. ate kisaakaate ky'ennimiro. I'll get time off, it's not a problem. Nja kufuna obudde nzije tugezeko olongoosa ebyetaagisa. When I know. Tewali tabu. Hey, 1 minute. It's a good Sooka ompeyo eddakiika emu. time to drink. Think. I said think. About whatever. I've got my degree, I can do what I want. Look, Mukazi wattu yakatikkirwa. I love you too. Bye. Bye, bye, bye. Sorry. N'osonyiwa okeerewa munnange. See ya. Ah, Can I help you, sir? nkuyambeyo ssebo. Olina kye weetaaga kyonna. Lodi azaa ayambadde jaketi eri. Kulwatuka ebbali ssebo ekifo kyonna kyabaluka. Kabadde ka restaurant abantu bazze kulya kyamisana. Byebyo byatuukawo. How did you do it? It's late. Wazze otya ofuna ekisago kino ko naseeredde. Your girlfriend will love the sky. Girlfriend we nkova ajja jjagala. Sexy. Eri sexy. Wife. Ati munayize ndi mufumbo nnyina mukyala. Back in 2 days, take the stitches out. Kijja twala ennaku bbiri okugyamu wuzi. Back in a minute with some painkillers. Kange neesooka enkufunye painkillers. It's been confirmed that a Kati agenda okuzza amaaso. earlier today, Mawulire gaali gafulumye the busy South nga bagamba okusyako ekyo ekyatuuseewo with ku South London restaurant ku Driscoll's. and with more Bagamba nti abantu 20 abakonfamingiddwa abaafiiriddewo mu Bunnambiro customers era nga bangi abalumiziddwa. held by the 2004 committee. Naye nga mu abo abaafudde mpozi ng'ogasseko n'abalumiziddwa. Stand Waliwo olukiiko olwabadde lutuddewo lwa 2-4. 3 Mwabadde ba member of parliament nga bagenda maaso n'okugezaako discussinga to be amongst the protect. ku bikwatagana by'amafuta n'ebisigaddemu It was used in the Middle East. Kati kusya ku kojja yabaluse bano baasiekana. fields that Obama Ngono agamba nti kojja yabaluse yabadde ya Simutex. antics Simutex gwe twali tukozesa okugezaako okukwata abagwagwa. for sweeping changes. Okimanyi mu bbanga tono babadde bagezaako okufuna nkyukakyuka mu bantu abali mu gavumenti. Semtex was being monitored by us so that we could. Singa bagezaako okimanya mu Simutex ffe twali tumutambulizaako amaaso. I don't need to tell you the repercussions of Ndowooza seetaaga kubulira ki kiyinza tuukawo. Okyegera. is ticking on all of us. It's just you and I here, Charlotte. Kino kikwatagana ku ggwe nange Charlotte. What can you do for me? Ddala butuufu gwe kiki oyinza okunkolera okuntaasa obuzibu buno. Already waliwo okulonda okugenda mu maaso kwe bategeka general election nga bagamba nti gavumenti eriko abantu abali mu gavumenti abaliwo baava ku ki kye balina okukola ekyokulaakulanya ebyenfuna by'eggwanga ne bafokasinga ku kyokufuna abatujju abali mu nsi. Ekyo ne kiza ebbali eggwanga lyaffe mu byenfuna oba mu byekonomi. Kati baagalagezaako okukyusaamu ku bantu abo bali mu bifo eby'amaanyi baminisitaazi abasajja abakulembera intelligence institutions n'ebisigadde byonna. In the memories, Tuwadde bali mu ekereziya Honourable Son, balina gwe baali basabira yali ayitibwa Corporal Peter Wolcott Tina Watienan more than his 25 years, and was the one his family relied upon since losing their father at yafiira mu lutalo. Bano baali baganda be. The dignity and strength and maintained a strong Ono aba akwata ekkubo okuva yagenda okuzza amaaso kyava alengera kabaka. Yasembera busembezi waali. Remember he said he had a trophy and I. He said he missed that because he was too fast. Bajja basooke bawayeemu. Kyebika Lwedi yaliyo n'abaana bano. Last letter I got from him, he said the regiment weren't the same since you left. Okusinziira ku baluwa gye nasemayo okufuna gy'ali. Yagamba nti regiment tekyali yeemu okuva ne wakwata ekkubo okuvaayo. Cold makes it hurt like a bastard. I can't sleep properly. Ebiseera ebisinga tosobola kwebaka bulungi. Some stupid accident. Ki ekyakutuuseeko kono bino bya kiralu. Is that your wife? Mulengeddeko ekisaako ku feesi. Oyo ye mukazi wo. Some sort of invalid. She can't stop fussing. Should be thankful. See that bum they set off in London? Ebiseera ebisinga talekera ogenda maaso na kunsindiikiriza mukazi wange. Friends. Kuno yandibadde asiima. What's the point of Pete dying, sir? Buli lukya kojja zigenda maaso n'okubaluka. Kati ensonga eyatutwalayo okulwanisa abayiraka yaki. You, Gwe some respect.
wandibadde ogenda maaso n'okuwa ekitiibwa eri ye ng'ogasseko n'ab'ekika kye. But you're here. Gwewafuna ekisyago Life. oli wano oli mulamu ye mufu. Listen to me. Wuliriza mutabani, We move on. ebiseera ebisinga ebintu nga bino nga bituuseewo tusiga tugenda mu maaso. All right. Okitegeera, Go back to your wife. kwate kubaddeyo siika ne mukazi wo. Wulira, If you need help, bw'oba bwetaaga obuyambi I'm me. ndowooza omanyiwo okusiikana. Together, all of us. Okitegeera, Done, sir. From what happened. yamubuuza ddala mutuufu gwe wamuvinga on kusyako ekyo ekyatuukawo gy'oli. Ogamba ffe okumuvinga on kusyako ebyo biba bitutuusyeko, wabula ate gwe wamuvinga on. Loli abali wano kyava asooka alingizaako ebweru. Mu kaseera ke kamu essimu yavuga. Emmotoka egenda kuba ekulinza ebweru mu ddakiika 10. Okay. Bw'atuuka ebweru, motoka n'atula ne bamuvugirawo. I'm Mark. Anti bampita Mark. Ge mannya gange. Lwali teyamuddamu kintu kyonna. Kakayino boosi we bamugambye ekintu kiragezeeko kikwasagana mu ngeri esoboka. Baby daughter. Kugamba tebandyetaaze butujju kugenda mu maaso kubeera bw'amaanyi ng'ate olwedde waliwo general elections ezigenda mu maaso, kuba ababosi abali waggulu bayinza obakyusa, baagala ekintu kino kisirikisibwe. Ate olwedde aba secret service baali bafulumiza Simutex naye nga bamukozesa nga bait kukwatirako batujju, kyokka Simutex yabuze, yagenze mu mikono gy'abatujju butereevu. Baamuvuka ne bamuleetayo waggulu mu kyalo. Lori amulesa ayitibwa Mark, aze kusika nakyala ayitibwa Charlotte, yandibadde nga bosi we kulembera field operations zonna. Ono yamugamba ayitawo ojja musika naye emmanga newankubadde waliwo akatemerero. In the news, 20 dead, scores injured. Abantu 20 abafudde abasinga ne bafuna ebisyago. You understand? Ndowooza otegeera kyegamba. Abasajja bakozesa Simutex waffe. Perpetrator. He was strapped to his jacket, self-detonated. Omutemu yabadde Simutex amwambalidde ku jaketi ne yeebalula. There's nothing left of him. Tiwali kye twamufunyeeko kuba tiwali kyasigalidde ku ye. Situation we cannot afford those constraints. Okusira ku mbeera nga bw'eri mu bya gavumenti tetujja kwetaaga ate bintu nga bino. Find who's responsible and stop him. Twetaaga tugezeeko okumanya ni ali emabega wa bino, tumuyimirize ng'obudde bukyali. Ogenda kukola gwe kyonna kyolaba ekyetaagisa. Mark, he's young but capable. Ogenda kukola ne Mark, muto naye ate asobola, baŋŋamba musuufu n'embwasi. Statecraft. If you get caught, Njagala ensonga eno ogikole ngeri covert. Tugenda gikolera mu nkola yaffe eri enkadde. no luck. Njagala ebeere ya undercover, teri ateekeddwa kumanya kuva mu intelligence. But Singa bakwata nze ngenda kwegaana. Harry, no bullets in his automatic. Ekira kye twategedde, Lodi gwe wabadde owerekera Sande Masavu, mu mmundu ye temwabadde mu byasi. Oza lwaki temwabadde byasi? Kono nyinza okuba nyina kye ndowoozezaako. Wipe it clean. Kakasa mu buli kimu kyonna okirongoosa. Bikole mu ngeri yeetaagisa. Kayino bamusirise commission. Bamugambye ensonga eno agikwasaganye. Bwe kiba kyetaagisa kutta buli mutumbaavu atibwe. Kuba ka situation weeri nzibu kussa ku kyekigenda maaso mu gavumenti. Baagala kyusa banene abakulembeze balemeddwa okutambuza ebyenkulaakulanya by'ensi bafokasize ku domestic terror. Lodi yagulawo olujja ebbali. Kati bwe bamugamba nti Masavu embwasi teyabadde mu byasi, yajja asooka asiika Nono Malaya. Yali ne boosi kuba yamulaba akutte emmundu ya boosi. Harry's dead. Yabuuza Masavu ali wakono, Masavu mufu. Just think carefully, more carefully than you've ever thought. Njagala olowooze n'obwegendereza bwe wali olowoozezaako nga tonnaba kunziramu. In the last few days, Mu nnaku entono eziyise emabega they're not telling me. waliwo ekintu ekituusewo ekitali kya bulijjo ky'otaŋŋamba. Mufu yafudde ki? Ye biki byemwogera bye sitegeera. I'm leaving. Nze ngenda kukwata ekkubo ngende bannange. You took the bullets from his gun. Why? I don't know what you're... Wajja ebyasi mu mmundu ya haki. Lwaki? Yakasise kulyawo kasita kashirwala. Dda wansi ate tosinika mannyo.
I don't have time to waste. Nze sina kadde kakuonoona boy. I know you know something, and I'm not leaving until you talk. Mum. Nkimanyi olina ky'omanyi ate sigenda kuleka mpaka ng'omaze kwogera. Jangu. Kuba omulanga yitawo gasiya ku mbaavu. N'asooka amuteeka pembeni. I don't know anything. Mana isiina kyemanyi muzitira bwereere. By the time I'm through, We n'amalira kafeesi ko kayuzaayuza. look at you. Ku nsi ya Katonda teri agenda kuddamu kutunuulira wadde okugula. He said nothing had happened. Yaŋŋamba tewali kigenda tuukawo. Ani? He told me it was just business. Yaŋŋamba bintu bya bizinensi. Guy, Tell me about him. Young guy. mumbulireko. Paul. Paul. Ayitibwa Pawulo. Regular for 2 months. He wanted to know stuff. Namusiikana emyezi 2 ng'ayagala kumanya ku bikwalagana ku masavu. He paid me extra. Yansasulanga sente ezaali ziwera. Who he met, what time, his routine is useless stuff. What about? Mu kusooka yaŋŋamba yeetaaga ogezaako okumanya lutiini z'amasavu, engeri gy'atambula, biki by'akola, bikola mu budde ki n'ebisigadde byonna. What did he look like? Yali afaanana atya? Hands of face. She has short hair, brown skin, Yalina enviiri ntono mutonotono, an Arab. ng'osobola okugezaako mu identifyinga ng'Omuyitali. And he's speaking on the Mu phone. kifo ky'Omuwarabu ate nga yali Muwarabu. Kono wategeera otya nti Muwarabu? Nyina mikwano gyange Abawarabu aboogera Oluwarabu. Namulyako ng'ayogera ku ssimu ng'ayogera Luwarabu. Naye ng'abagambye bw'omutunuli osobola okugezaako mu mistake nenga okubeera Omugriik oba Omuyitali. Naye ng'ate Muwarabu. Kalina mu kaseera kantwadde erudda. Abantu bakyayogera ku mbeera nga bweri. Bitunga bwe bitambula. Kujja engeri gye zibalukamu. Waliwo nakyala yakwata ekuba okujja. Kyava za amaaso emabega n'ayita hash. Loodi yasituka. Have you been? Good, yeah. Yambuuza obadde otya kono mbadde bulungi. Yeah, I'm good. Ate gwe ko nange siri bubi. No, just coffee. Mbadde nsi wano funa kakaawa. See you. Yeah, you too. I have to go. Nina okwata ekuba okulekulira munnange. Listen, you have a number? Olina enamba y'essimu? Namba y'essimu? Yours, I can. Lwaki tompa eya lisi n'endaba oba? Akiri bwe kiti? Yes. Bwe mpa eyo nze nkube ku yiyo. Okay. Kale 950 0774 95 54 6245. Got it. Genda ogikubako ng'evuga. Okay. Look, I have to go. I'm really, Nyina okwata ekuba ogenda munnange. really nice to see you again. Kibadde kirungi okulaba n'okusiikana. Kyaleka badde bamaze ebbanga tebalabagana. Wabula ne ye kabaka gwe twalabye yabadde ateeka simutekisi mu jaketi. People like kind of injured in the trousers were like everyone's just covered in dust. We have with us today Crispin Jones, who is an intelligence expert. Crispin, what are your thoughts about the recent spate of bombings? Well, Lodi baakwata ekubo ne bajja ne kannakyala kali kamalaaya. Kabagambye kabaka yali ayitibwa Paul. Gwe kasiikana. Yakagamba mbu Lodi tagenda kufuna buzibu jasi bintu byabwe, bizinesi zaabwe jasibwe bityo. Yali yeetaaga kumanya daily routine ya kabaka. Oli masavu yabadde ayitibwa Harry. Yali yeetaaga kumanya daily routine ya Harry. Kati engeri gyali akasasula sente mukazi watu yali malaaya nga talina kyakkola. Yeetaaga sente. N'amubulya buli kimu kyonna oli kye yali yeetaaga okumanya ku bikwalaga ku Harry masavu. Kati yabaleeta ku adresi ya kabaka ayitibwa Paul. Bamugamba agenda. Naye talina kukola nsobi. Kubanga bw'akola ensobi naye bamutwalirawo. Kati alina just gezaako okukolagana nabo. Bano basobole okufuna ayitibwa Paul. Yatuuka ebbali n'akonkona. Kabaka yawulira. Kyava akwata ekubo n'aggulawo oluggi. Genda okuzza amaaso okwekaanya ogamba kigwe. Mukkiriza ayingire munda. Bwe batyo baasembera. Nsobola okwesisa ku kinaabiro kyo. Izi wali buzibu ekirabiro kiri waggulu eyo omanyi gye kiri. Tugenda kunzijjako kooti. Be a gentleman onzijjeko ekooti. Najaji kajjeko ekooti. Okay. Weekatone kalinnya amadaala. Wuli yagamba owaayi. Kasira kekereese. Wabula kajiddeko empeekeezi ye kyatamanyi.
katuuka embali kasoke keerongoose wabula kali mu kutya okw'amaanyi. bwe katyo kasimbira lodi ali eri mu kiyungu nga bwe nagambye nti balabika baali basiikanako babaali bamanyiganye naye ate ne bekwegamba ne babula buli omu naabula ku munne so kati yali surprise okuba nga bazzeemu okulabagana. Basooka ne bakuzaako emabega emyaka 6. babadde mu kufuna ssanyu wabali mu kufuna ssanyu olinaawulira nga kyekyo. kayimba ako nkaagala sijja kulimba kati okwogeddeko kagenda kumbeera muto olunaku lwonna. eno shooting star kibunoomu tukalaba nga kagenda kasebengera mpola mpola alina katatu nga bamaliriza nakyayasituka najje bali ku dinisa. ojjukira akaseera emabega bwe nagambira nti ndudde ogenda mu nsonga zange. olunaku lwaluli naddamu nenzigendamu ndowooza kati oli mukakamu naye ate ndi disappointed. kubanga oyo omwana oba muzaala nkakasa yali agenda kunfaanana magezi gange nsisiikana ddi maama okoona olina osooka okwambala engoye. oba toyagala musiikane lwa nsonga siri mukyala mu isiraamu. takimanyi nti ate onyumirwa bino byokka. John Major signed a peace treaty with Sinn Féin because the IRA's kati mu biseera bino baali bakyasoma. Jerry Adams changed from a terrorist to a lwodi yali agenda maaso n'okunyonnyola legal action. balina gweboogerako Lawyer was yali mu Scotland. Jerry Adams is a murderer. ayitibwa Jerry Adams. ono agamba Jerry Adams yali mutemu. banaye saagala eno mugifule political forum basoma by'amateeka. with the Prime Minister for fuck's wabula oli agamba nti ku nsi ya Katonda ebintu by'amateeka tebikola. violence yeyo kasobola okugezaako okuzza abantu engulu. because he matched them with violence. When you look at Israel, created through mutunule Israel how it's an internationally recognized state. yayitamu kutoba kati n'eryoka etegerekekwa. Fought the British. Abamerika sebo basekula abangereza kati be ba superpower mu nsi yonna. Why? Because violence is the super. Violence All authorities derive their kintu ekireetawo amateeka ku nsi ya Katonda kye nali ntegedde. is completely irrelevant in the kegamba ebintu by'amateeka tebisobola kukwatagana mu bintu by'obuyinza. ensi zonna bwe zityo kati gova mu nsi kiddala. byali biwedde hashi sooka okwate kubojje wano. Profesa yamuyita oyinza okuba oli mugezi mu kulizoninga naye si kiwa nti ekyo kiina gye kigenda okutwala. laba olupapula wafunye ddi njasobola okikwasaganya. ekyebuzibu oyagala opracticinga amateeka oyagala osoma amateeka anti ofaayo gwe buli kimu kiri mu nkola. kati yajja agoberere nga anoonya gafrendi we kyava atambuza amaaso gafrendi we tamulaba gyakutte kyokka tamulabye ng'afuluma nekiri ekigwago kiba kimukayanya. ofuluma muganange omanyi buli musajja gwendawe bwe lungenda mukuba ebyasi ne famire yaabwe n'emikwano gye bonna ngenda bakuba ebyasi. oliwo seeke yajja ayogera byali mu sinema eyitibwa Unforgiven eya Clint Eastwood. yalina ssebo seyaawe yali yeefula seyaawe kyokka ate nga mulyamu olukwe. oli Morgan Freeman. yamugamba nze mpitibwa Nabil ate gwe kono mpitibwa Ash. lwaki tolimalayo erinnya lyo? eyo si erinnya lyo erya ddala. toswala kubeera musiraamu. owulira erinnya liva mu Ashraf. Ash liva mu Ashraf nti ye. ndowooza olabye engeri gye basita abayisiraamu. babakubidde mu Chechnya, babakubidde mu Bosnia, babakubidde mu Kosovo. jangu osiikaneko mu nkiiko zange. sooka otwale ku buno bufulaya. infact twala na butaano we ku mikwano gyo. otekwa kuba olina mikwano gy'abasiraamu si bwe kiri. ono ayitibwa Nabiru Alawi.
badaze musika tamumanyi nnyo naye munaye nga mumanyi eddiini kakati yakwate kuba jagezeko sikana girlfriend we kyasinga omukwasise na girlfriend we yali afubutuka eri minaabiro kati mbadde mukola kyeyo obadde okola ki naye eyo waisiri mu modu yakuyomba naawe ka girlfriend ke gira batuuzizayo ko emyaka 6 emabega lwadi yadde bali n'asooka abatunulira ng'awulira obusungu kyokka kiri kiwulira essanyu okumunyiiza yeebuuza kikyayinza okkikolera bali mu kunywa omwenge yetanywa omwenge ngeri gyali omusiraamu kataagwe obadde kinaawe nvaako obadde kinaawe nta kyokka ne gafenwe naye amwekyangirako yakwata bukwasi kuba n'abaleka katula tufudde kano kakiramu yekyanje kujja kamusiikane ash ndekato nkwatirira obadde ki kwegambo yagala mbeerawo nga ninga mugwagwaye kati obadde okola kino oyo mutumavu mu toilet simanyi obadde onyunyuta jubulayi tonkwatirira gasiya kegamba gonyumirwa kutamiira kukyankalana kunyumirwa bulamu ati nsonyiwa nsonyiwa sigenda kuddamu kukola kintu ng'ekyo nateera nkwesa abaami onsonyiwe njaga osimanye nti ekuyagala against these pigs who occupy our lands. Bana tulina ogezaako okuba embijji gino ezitandise okubeera mu ttaka lyaffe beefula ti batufaako kyokka ti nga baagala tulwanagane beefula musimanyi baleeta democracy singa ogamba nti abasiraamu battibwa bajja kutwanga extremist owulira mubiwulira ebintu byabwe But if you are passive, silent, easy to control, you're a good Muslim. Just like a dog, throw you a bone, but keep you on it. Oh, the type of Muslim of who he is. Himself a Western name. And feel like his Western master. You say to him, stop the Muslims. You're ignorant. You want me to jeopardize. This is the fool. It's an England football. And next to him, Paki. A nigger. Ask yourself, who are you? Really? Zizimu ku nkiiko za Sheikh Nabiru waisoreki nabatudde wanagenda maaso n'ofuna ebyokunywa bye kino ekigwagwa kyajja Kate ali atya maani akantu kakyankalanya ekiro kyajjo simanyi naki kyakabaddeko nzikadde okutegeera kijasi okubanga tewabadde nako nabadde njagala kanyunyute ssebo kaganye kekyanzibwa ekyanzi kimu kyokoza wabula musirisi yakikuba eŋŋumbi n'asooka akigunda ngeno kiteeka wansi nga tekikyategeera wabula omutima gwakakkana nawulira ate ng'alinga ze mu mbeera Nabiru yabagamba wali tabu bannange bintu bya kivubuka oyo muresisi oyo abadde afuma munne kyekimukubiza kati yamuleeta erudda omanyi bwe musekudde mpulidde bulungi ate oluvannyuma omanyi ebiseera ebisinga bagamba nti omuntu ofuna ekitiibwa ebiseera ebisinga tukola ebintu ebitali bya bulijjo okukakasibwa nti atlesi ogwana ekitiibwa oba olina ofuna ekitiibwa abantu abasinga kyebakuyisizaamu amaaso
To earn respect. Nze gwolaba kati kagenze mu Afghanistan twalina okulwa n'okufuna ekitiibwa kye twali tulina okufuna waliyo byali bitya On the battlefield is between you and God. ekintu ekibeera ku lutalo kibeera masekatigo na Katonda. God Katonda didn't will it for me to enter paradise. teyanjagaliza kukwata kubo kuyingira jjana. I'm content, Content. Kuba singa nali wa kuyingira jjana nandibadde nagenda naye nkyali mulamu. Naye ate ndi okay. Ndi contented na buli kimu kyonna kye nakola. It's not for me. Nze manye ebyo sibyagala. Siagala bintu bya hypocrisy kwega siagala bintu ng'ebyo. Look. Soko tunuye kati banywanyibo. Tugeze ng'abo. Would you call them dignified human beings? Abo bayita dignified human beings. Anti bafuna ssanyu. Friends, no. We Uffe like them. tetulinga bo. Tetulinga bazungu. Manye ennaku yo. Katodi yakwati kubo najja agezeko siikana Kate. Girlfriend we. Kano sebo kasuze ku mwenge. Kawataganya akagala okamala akafaako. Wabula kalina ebintu bye kakola ebise ebisinga bimuswaza. Yafuna akatebe ky'abasooka akashebeje erudda. Omanyi Kate. Listen, Kate. Njagala ompulirize Kate. I don't think we should see each other anymore. Nzingamba oba osanga tulekerawo okulabagana. Why? Lwaki? Same shit every day. Bintu bye bimu ebya buli lunaku. You don't know when to stop. Tomanyi ddi lw'olina kulekeraawo. It's free for God's sake. Nyina emyaka 23 naawe. I'll stop when I'm older. Nja kulekera wa leasing apezeza ku myaka emikulu. Just relax. Wano nyina kunyumirwa kakana. You anymore. Ebyo si kyabyetaaga. Wulira. I don't want this anymore. Bino si kyabyagala nze bibaamu. Bw'oba okyayagala okunyumirwa genda maaso nze nkutadde. Black and white. Nigwe ebintu obiraba mu black and white. Isn't it? You want to end it with me and you end it? Oyagala kikomya kwegamba gwe bw'owulira tuyagala kikomya nange n'okikomya tofaayo. Go. Bw'oba oyagala genda. Tegolooza ki ekindeese. Era ekibadde kindeese kusalayo. Yafuluma ebweru. Kamuyita Ash. Ligwayo Ashirafu. Yakwate kuba n'asituka linnya paka waggulu eno ku kizimbe. Mukazi yali amwagala okukamala. Wabula asusizza emize. Yawulira tajja sobola gezaako gigumiikiriza. Kunywa, kutamiira, kubeera mu bikiraabu, kubeera n'abavubuka, kwekwatirira, kwetigaatiga. Yagamba newankubadde nkwagala nnyo okukamala. Wabula ke kaseera kati nkwesonyiwe. Tandika obulamu bwange nga tuliemu. Twakoma mu nnaku za kakati. Byali bya myaka 6 emabega. Baali bakyayogera ku kigwana ne general elections ezigenda okukolebwa. Ku kyokulonda ku bakulembeze abali mu gavumenti. Kirabika ekyofokasinga ku ekonomi okutambuza Bungereza kibalemye. Fokasi yaabwe n'ensimbi esinga obungi bazitadde ku domestic terror. Nice place. Swish. Ono yakwasi kubo najja atula ne Mark erudda mu kafu. Mark n'agamba akafu kasufu si kabi. Kyava akwata mu kaveera ke. Kaveera ke yalinamu engeri y'akaddole kamyu. Lwakajyayo ne katandika okuba kerere. Maliza n'akazaamu mu kabwera. Present for my baby daughter. N'akagulidde muwala wange obuwala. Check for small parts. Manenjaga katematema naye kannemesezza engeri gyesobola okukapangulula. Kiki ekyo? They do it. Ebiseera bisinga munaye neebuuza lwaki abatujju bakola ebintu ng'ebyo. Abantu abasinga baba beebuuza naye ate nga ndaba ekyangu kiri nti tebatwagala. Tebatwagala tetuganye. Tunuulira omwana ono. Mukazi wo teyabadde yakatikirwa. You serve your country? No. Gwosobola okukigamba nti kiwakikoledde ensi yo nti nedda. To stop this from happening here. Nze nakwate kubo ne ŋŋenda ne nnwanisa abasajja abo. They're not going to stop.
bano abasajja balina ebintu bye bakola tebagenda kulekeraawo mu lutalo tebalekerawo nampaka kati tebalekeddaawo naye nkubuulira nze ngenda batta omu ku omu basiikane oyo ala waabwe gwe basaba gwe baagalira okufa kwe baagala ngenda kubawa mukwateko mugende ku dropbox alesi mu dakiika 2 mujja tugende babasindise ku dropbox kwegamba oba ogenda kufunawo intel yasindikayo maaka munda wabula agambye ye agenda batta kinoomu basobole osisiikana oyo ala waabwe gwe basaba oba basiikana okufa kwabwe kwe beeyagaliza lodi yatuuka ebbali alina gwaze okusisiikana yandibadde nga informat olwo nakyale yali atudde ebbali eringa library kwata essimu amaliriza najja musiikane waggulu osoose kwesiika nga tonnampa sigino kulaba babadde bagoberera oba osanga otambulidde mu saakozi nga bwe tukikola nayisekoro broni Chancery Lane ne Oxford Street okutuuka wano si kakasi oba banzigiddeko namusimba fayiro okay kuyita wakwateko bwe yeyongereyo House for 2 players, you go phones. Paul had one, the other was used 2 hours ago from that building. Kakaino bagamba nti okusisa ku information gye bafunye ku bintu bye bafunye wa Paulo kiraga mbu yakubiddeko essimu awo abandoned council property. We can go around the back. yakubiddeko essimu awo naye nga essimu agikuba mu Afghanistan yabuuza ekyo ekifo kyani kuona ekifo tekirina nnyini kyo sitikaso yekikwasaganya kebalina ekifaananyi kya lodi kyebalabye bajja onagenda okuzza amaaso n'alengera waliwo yakwata ekuba okuyingirayo okay kyava afuna jaketi kasisa bamulaba ne jaketi jamu tewali kolanso bishutukiro kasisa agezaako okulizisinga lesimu birewo ekyasi teri kuzanya baawo nagambye bakayise clean skin Juniors Productions nga bulijjo Kula Wilkin Property Services, King's Possibility Uganda Limited, Samona Beauty Products, Speaker International Computer Accessories, Man Technology. Olwayingira munda basajja kataka mwambalire yakafunza kamugamba nedda wayi tokuba tokuba nkwegayiride tosekula tugambye tosekula sirika toyogera tula ku kisenge galo olugigwe fulume bwe lugalo olugi bano sikyayagala bazanyisa wansi let me just talk to you, man. I said let me talk. Leka soke njogere nawe boy. Who are you gonna kill? Just give me. Ani go badogenda okuta soko mpo mukisa kunyonyole wansi. I don't know what you're talking about, right? Simanyi bichi byoyogerako. I don't know what you're talking about. Simanyi kicho yogerako. To me and calm down and me and you can kakana yarengera kachupa kamafuta omanyi bagamba ana aifu anai kutise ekitala naye ali bafa kitala yasoka namuyira petulola. I'm just like you, right? Nze ninga gwe. Me you fucking animal. Nze siri nsolo nga gwe. Don't. I can do what I want to you. I can do anything I want. Sobola okukola kyonna kye njagala. Please don't. Bambi tokikola. Ono wajjira nikakana kadduke yakasukuma muli n'akakumirako omuliro ayinza okuba kadde kagira kimakojja vaayo akokyeza siba akokyeza alaali gwetambula omusanga alina omutima wabula naye yasooka nawulira nga atiddemu siba akokyeza akawulya kalajja na munda tambula 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 gwe tugende tambula bajja basooke bakebere jaketi gyabadde akute wabula bagenda okuzza amaaso jaketi yalina kyerimu jaketi nkalu banayitufudde omusajja ndabika azise wa bwereere
byakabadde kamugamba sikumpemu akadde nkunyonyole takawadde kyasi. The tracer on the Semtex was kick-started. This will take you right to it. Katracer akabadde ku Semtex ke watugamba ke wateeka kasobodde ogezaako z'okusibwa kajja sobola okutwala. Go now. Yabuuza gayi gwe nasse yabadde ani? Mugende kati. Mujid Ahmed. Abadde ayitibwa Mujid Ahmed. 3 years old. UK. Bazadde babadde ba Pakistani. Abadde ayina emyaka 23. Mutuuze waffe. Isufu kiri nti ekyo ekifo abadde yakisayininga okuva eri City Council nga yamuwagizeko okubeerawo. Tabadde mutezi wa kojja. Nakyayajja anoonyera yita. Ono kyava amukolereza. Considering the past day's events, okusinziira ku biki ebibadde bikolebwa abasajja abo mu nnaku tono eziyise emabega. Wandibadde okakkana. Ate naddala gwe okimanyi. You were not there. We have removed all traces of you. Ebisinga byonna tusobodde obikolako mu kifo ekyo tobaddeewo. What's done is done. Ekikoleddwa kikoleddwa kati ogenda genda maaso. How did he get the phone? Kati essimu yagifunye atya? Alabika yali yabbibwa okuva eri Pawulo. Just his jacket. Waliwo ekintu ky'osigaze okuva eri gye mbadde kono najjayo jaketi ye. Gyeggyeko. Si kasira kakubuusabuusa. Terikola nsobi. Njagala omalirize kyonna ky'olina okumaliriza. Kyokoze ne kikolebwa mu nsobi gwe tokifaako genda maaso ne ky'olina okukola. Katodi yakwate kuba gyasika ne kaketi. Ono ayitibwa Ashraf. Bajje bali kwe kutandika okuwaya. Akaseera kano konna obadde okola biki? Tiwasobola kuyingira bintu by'amateeka kono nedda. Manyi nali nkusuubiriza okubeera ow'amaanyi. Kwegamba tolinga nze eyakomekerera nga nkolera lufaamu ey'ekigega. Lwaki tobivaamu? Kono sisobola va ku mulimu gwange. Onoonsonyiwa simanyi oli mufumbo. Siri mufumbo. Kale mbaddeko n'abasajja. Naye abasinga bonna mbatadde. Olwo gwe nali njagala. Nagenda okyuzira nga kirabika si byaliko. Yannonoonera emyaka ng'ena gy'obulamu bwange. Naye nsobodde osigaza akalimu kange ku lofaamu gye nkola. Kirungi kya byonna. Nyina bwetuuse nga njagala okuzaala ku baana naye nga sirina bamuzaalamu. Ate gwe kono sirina gwe mbadde naye nga ndi serious. She's still trying to get you to marry a nice Muslim girl. Mama wo story kyakwagaliza omuwala omusiraamu. Mama nge yafa emyaka emitono egiyisaawo. You look beautiful. Onyirira. I hardly ever think about those days. Manyi sirowooza nnyo ku nnaku zaffe nga bwe zaali. Kirungi bw'oba tozirowoozaako kati tugende na maaso n'eziriwo. Ate okola ki? Tenkola ki? Luweese muto gira naawe. N'akaddamu buto nateera baawo. Kati baasookera ne bakozeeko emyaka 3 emabega. Lwoli ng'amaze okuyingira mu kibiina kya Nabiru bajjanga ne basisiika n'abasajja ab'amaanyi abalina bizinesi abayisiraamu mu Bungereza nga babagamba twandiyagadde mutuwe ku ssente tulina abavubuka be tukwasaganya mu bubinja bwaffe abasiraamu bw'oba olinayo n'abakozi abagala twegattako batuwe. Ye abagamba ekintu kimwe bale kujja wabula ekyo sigenda kiyingiramu. Omanyi siyingirira bulamu bw'abakozi bange. Nze nfokasinga ku bizinesi zange. Bw'ajja n'akola byakoze sifaayo ne byakola mu bulamu bwe biba bikwatagana ku ye. Mwebale. Sisaga kyankalanya kirungi kiri ku nsi eno kuno kirungi ekiri ku nsi eno. Waayo abasajja batunoonedde ebyenzikiriza yaffe ebyennono ebyobuwangwa. Naye amugamba musaya muleke bw'aba aganye mute nga bamaliriza bakwate kubo ne bajja. Bino byaliwo myaka 3 emabega. Oh, Muhammad. Why Muhammadi? Hey, you look well. Nabiru yajja. Toli bubi, how are you okay? Yeah, how are you? Good to see you, my friend. Kirungi okulaba. Balina ssebo kajjemu ke baali bakoze ninga kabasiraamu bokka.
Don't shoot me. Ugamba kigwe munyami. Okay. How are you? Uli otya gwe? Yusuf, yes? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. This is the bonus thing for the boys, Master. Kano kenjagala ogezako sindikira abalenzi bonna abayisiramu bafune obubaka. Come with you, bro. No, just finish. Gwogiro maliriza wano naayitibwa Yusuf. Yajasika n'Ashirafu. Interested. No problem. I think there are other business people we... Omusajja gwe watusindiseeko yaganyiko tofaayo. Waliwo abagagga bangi abayinza okwagala oteekamu ssente abali ku sayidi yaffe. You know this gym is a very... Omanyi ekintu kino kye watandikawo eno jimu nnungi. Baana baffe abasinga kati basiikanira wano. You want to do more? Yes? Oyagala okukolayo emirimu emirala koono ki kyolina mu ndowooza? Your will. Kino kyo kigenda kubeera test of your will. Kwegamba twagala gezesa obwetaavu n'okwagala kwolina mu nzikiriza yaffe. Yasooka n'amulaga nti bulimu information ekwatagana ku musajja. Omusajja yali munnamagye mu Bungereza. Yatta abantu baffe okuva mu Iraq, kwata Afghanistan, Kiria, Pakistan ng'agenda abatta abayisiraamu. Kati bw'amala obbatta mu myaka gye gino musimanyi yawummudde. Yali tayalinze baamukoledde faamu ali eyo mu nteeze. Naye kaakula ekintu kimu. Don't forget. Ffe abasiraamu we don't retire, we don't forget. Tetuwummula ate tetwerabira. He lands next week. Kati wiiki ejja waliwo omwami agenda okufubutuka mu Irani. This is a foreign country to help. Njagala omusiikane omuyambeko kubanga eno ensi ngwira gy'ali. Another man. Njagala ofuneyo omulala gw'onookozesa. Nja kukozesa Yusufu. Okay. Want to help our friend. Njagala tuyambe seeya waffe oyo. Bajja basiikane omwami gwe baba bagambye. Ava mu Irani. Ashirafu yeggwe. Ati yenze. Aya. Nasooka abateera wansi entwala. N'akwateko bagezeeko okweyongerayo. Basoose ne babagamba ku sooja yali magye. Peaceful streets. Ayitibwa Sergeant Green. Conlon. Bwe bati bamwetika ne bamuleeta ewaka. Genda maaso n'okuzinga ebyenkatika. Yaliisa ngalo. Bano baliisa bwambe, baliisa fooko, baliisa byuma. Bwamaliza ne yeesiimula akozesa katambaala simanyi buno. Yamutunuulira. Jjukira bano abaana bo bakulidde mu Bungereza. Yasooka n'apoozinga n'asooka tulamu erudda yagala nange. Ingiriezi. Ebiki? Englishman. Kyetegeeza Englishman. Omusajja omuyisiraamu oliisa ngalo. Omupunga gukwasa engalo. Liisa byuma gasiyambwa mmwe baaboonoona. N'asekamawo 30 seconds kiba kiwedde taddamu seka. Gwe wona omutegedde story ki? Yusufu tamutegedde naye. Kakati nga bamuteerako kakajjanyi wayisokola bumi. Ali ku Mr. Bean. Afeeseko. Byebimunyumira ebyo. Gets up at 8 a.m. Kati bano baali bamaze okufuna information ku musajja gwe bagenda okisikana ayitibwa Sergeant Green. Bagamba bayisa 2 azuukuka n'akwate ku n'agenda n'alongoosa ekisibo kye wabeera enfalaasi n'ente n'amaani n'akwate ku n'addayo. Kyava abuuza ani gwasula naye oba ani gwabeere naye nti teri. Kati gwe funa emmundu. Ogenda mugoberera ng'ayingira mu kisibo omusongemu emmundu. Ffe tugenda kujja tumuba omutwe tumusibe emiguwa. Mukole bye mbagamba sikyagala mukole ensobi. Gwe genda kukozesa kambe. No fork. Teri kuddamu kukozesa fooko. Kiba kimaze taddamu seka. Kati bazze kutta musajja. Ene we bazze mufunza. Yona ayitibwa Sergeant Green. Conley. Ninga ali retired. Ninga bagashye mu magye kyakola abasajja abasiraamu. Yabakubira mu Iraq n'abakubira mu Afghanistan. Yatta buli kiramu.
Kazimbo alitayalinga okuva ku mirimu gye yakola. Nabiru yagambye ffe abasiramu we don't retire and we don't forget. Ffe tetulitayalinga ate tetwerabira. N'oba wezeze emyaka 7 boy ng'olina kye watukola tuba tulina okufunza. Kuba ffe tulwana jihad. Oli kyava ayitawo. Yajja erudda kyabasooka tabuza amaaso lengera kumbe bwe balumbye nagirwanako yategedde waliwo amulumbye ne basooka batika ono bokisa ono sergeant kuba kichwa gwe kisooka kimwokya agudde nacheza kucheza yafuna akambi muisiza ku mukono gwe kusaji gendo labese yawo Yusufu kikyakola okafande labe kiri munda gwe yamufuna nasoka munyoro mukono kambe kagudde kimusekudde kujja kifune foka nafuna akambi kifumita kugulu yita wati yafumita muliso muliso namanya kiya bikataliyo unasekula Yusufu amubuzi wayi muuli dajja sergeant kwe kunonya watawanyikira unagera okuza amaaso nga Yusufu akambe sio bakayisiza muliso yafubutukayo misinde ulokwe kuja yaja amushekani gwesabo ayigide munda najja amufate lodi bwatuke nasoka linya madala uno yebuza akutemuzawa yutumalaga mulumba jampola tuke yosebo nga ina kikanoni oba sikyala pigi yamwambalira ne bayita paka washi gwesebo obadde ki yizawo bekinaka ku mutwe n'alyoka kakana ubula yebuuza kiki ekimudusiza waggulu ate namaana avaayo yawulira engeri y'enswagiro kyava ajja lwoli ayingidde waggulu eno emisinde yebuuza ki ekibadde kimututeyo era kikyabadde akimyeyo lwaki agenze ati namaana akwate kunaava emisinde yatuke bali ku luggi gendo dukwatako nga lunywevu n'alusindika kuza amaaso munda oli bamaze omukuba afande gwe baleese kwe kujja oba yaani naye nga kyetumanyi nti musiraamu I'm going to cut your head off like a pig's. Gwe sebo ngenda kujjako entwe nga ninga agijja kabirizi lwodi wagulwalirayo mukyala mpozi ngugasseko n'omwana kyekimudusiza ndowooza ageze kugamba bano bekweke ono wakiraba teyabafata kumbe Anyone else here? waliwo omulala aliwo nedda afande nyumba nkalu. Put him in the van. Geno muteke mmotoka oli. Friend Mary. Nese yawo oli afudde Yusufu naye muteke mmotoka. Tugende. Why? Bwasu nakkirira amadaala. Yagambye seba agenda mujjako omutwe. Ngalinga asala kabirizi. Kali bwachuka ne yasuka nalowoozamu.
waliwo ekitali kituufu kyabasokadde emabega baawo azeeko emabega akakase yajja aze n'embi butuufu erabika yeetema ipusaamu nassaako akakookolo mpiyatuku mpagale n'atuuke wali Sergeant Green bataddeko ne kamera teekako bulungi kamera ekwate nti ye n'abaza wuliriza muyayise bwe yamutema ensingo abasajja balina omutima. Some breaking news for you now. Ono yadde bali n'awulira nga aweddemu amaanyi. Been reported missing. Kagenda amawulire gafuluma nga bagamba And a former private in the Army Reserves. Lodi ayitibwa Mr. Green yali aweze And her ng'ate yali aweerezaako ku magye naye mu magye mu yali ku Reserve Army teyagendanga mu ntalo yawulira busuulu. Nabiru yamugambye mbu ate simanyi omusajja yali mu lutalo y'omu ku basajja abattanga bannaabwe. Kyokka n'amawulire agafulumye bagamba nti yali ku Reserve Army teyagenda mu lutalo. There is anger in you. Oyina obusungu kati gwe. Makes no sense. Why are you helping us? Kiba tekiraga makulu okuba kati lwaki otuyamba. Unenywerera n'akabisi. You're angry with me about the woman. Oli munyiivu olw'okubanga simanyi omukazi yafudde. Amawulire gagambye mbu omukazi yafudde yabadde mwannyina wa Mr. Green mugasseko n'akaana akato. Nikulooza bano abantu singa baba battaffe balowooza. Majnun tegeera mu mutwe n'alaba mu jjolo gwe yebuuza oba musale. These pigs kill our people all over the world and zino embizi ssebo zatta abantu baffe mu nsi yonna tezituganya kwetaaya. Beera omusajja ddengulu kiki lwaki olinga nkoko. Ono ekyamulumye okutta mukazi na mwana. saw my face. The baby. Yagamba omukazi yalabye feesi ye eky'omwana naye gwe olabika toli omukuffe. You haven't suffered like we have. Tobonyebonye nga ffe bwe tubonyebonye kuva eri bantu bano. This is your country. Eno ensi yo kuweeko. Mugambye gwe kirabika tonafuna mutima toli omukuffe gwe tumanyi bwe tubonyebonye kuva eri bantu bano. Yaleeta akatambi n'akakwasa Nabiru kooli nga bamutema. Well, I am sorry about your friend. Onoosonyiwa ku byasseeyawo. He was taken doing God's will. Naye ky'olina okumanya nti yagenze lwa kwagala kwa Katonda, yagenze mu jjana. It was just a reserve. Omusajja yabadde ku lisaavu teyali magye. Gwe kyapiiri. Think they will publicize the golooza basobola okugezaako byogerako mbu simanyi yali atta abantu. collateral damage. Naye ate omukazi n'omwana ekyo bakiyita collateral damage. Golooza ani yaleeta eŋŋombe eyo? Can't stay in this country. Bwe batta abaana baffe bawoza collateral damage kati naffe yabadde collateral damage be baleeta eŋŋombo siffe. Another opens before our... Manyi Katonda bagamba nti Katonda bw'akugalira olujja akugulira olulala. You need experience. Muganda waffe ono gw'obadde naye nga tannaba kuddayo mu Irani To your people. agambye nti olina obusobozi wabula weetaagamu experience. I think he was right. Weetaaga at least obeereko mu bantu bo omanye ekituufu. Naye nze ndaba mutuufu kati ngenda sooka nkusindike mu Afghanistan. With a new identity. Ogendeyo ng'olina enfaanana mpya ebikwatako bipya. Useful things.
ojja sikanayo baganda baffe bajja kukozesa ebintu ebyomugaso. Your prize. Bw'onooba okomyewo Anything. ogenda kubeera kya muwendo Allah kyajja okuba nga atusindikidde. Paradise. That's what you wanted. Yes? Era nga byonna byonooba okoze byonooba ogenda maaso n'okukola bijja kuba bikusindika mu jjana. Wandiyagadde ogendayo kati twavaayo ebyo bibadde bya myaka 3 emabega twadda mu nnaku za kaakati. Baali boogera ku Lodi gwe basiikanye nga amaze okwokyebwa olwo bamusiikanye feesi yonna tetegerekeka tebasobodde geza ku identifyinga yaani. Wandibadde okkakkana kimanye mu tugenda maaso nakola mulimu gwaffe. Naye nze nabadde mmanyi tuteekeddwa kola kituufu. Musajja mazima twamutidde bwereere. Nakyabwe yagambye nti alisi gwosobola ogezaako kitegeera yabadde ategeeza ki? Kiki yabadde ayogerako bwe yagambye nti gwosobola okitegeera? Mukazi wange baamukuba kojja myaka mitono egyeyise emabega. Nga kitala ate. Yandibadde kati omwaka guno alina emyaka 34. Mukazi wattu bino byali tebimukwatako. Naye ssebo abasajja baabalula kojja mu kifo we yali ne bamutta. Beera abo n'amulowoozaako ebiseera ebisinga. Eki? Yasooka n'amubuuza kiddole ekyo kino eky'omwana we. N'akitunulira ne kikaabakaabamu awo. Katonda wange tolina ngeri gy'osobola kazikiza ati onyigabonyezaawo kalinga ka switch okakyusa mbukyusa ng'okazze eno ku kono. Awo kiba kiwedde. Tuwadde erina kyalakeeti ne Ashirafu abadde yeebase naye oli oke gwe? Yasembera waali. Bino kati binswaza. I'm sorry about what happened. Njagala osonyi okusiako ekibambi ekyatuukawo. The way I acted back then, if I kale siganyi neeyisa bubi myaka giri we nakukyayira. Singa mbadde esobola okkiza emabega nandikikoze. Oli bulungi mu bulamu bw'olina kati. Of course ndi okay. It's not as easy as it used to be, but I have to talk about that now. Sigamba kale nti kyakabi nga bwe nali nsuubira wabula seetaaga tubyogereko kati. I've never stopped thinking about you, Kate. Amazima gayize saalekerawo kulowoozaako. Banga eryo lyonna. Buli kaseera nali nkulowoozaako. Kubanga Yusufu Kiriti yali akaagala okukamala. Baali wano essimu neevuga. Katonda wattu. If you have things to do. Bw'oba olina ebyokukola tujja kusiikana emisana oba. Waliwo kapaabu tunaasobola okusiikanawo. Nandiyagadde go ge mazima. Siina tagali oba osanga nja kujja. Abaali wano essimu neddamu neevuga. Katonda wange. Where have you been? Gobadde muzaawa. Sikanye Nabiru. Paul was meant to go ahead last night. He's vanished. Okimanyi nti Paul teyasobodde kutuuka gy'abadde alina kulaga ekiro kyajjo. Yabuze. Olowooza yakutte muzaawa no simanyi. We have to change our plan. Tulina osooka okyusa mu ntegeka zaffe. We have to make contact with the third man and help him. Tulina ogezaako contacting omusajja owokusaba alisi omuyambi. I'll be in touch. Nja kubakubira essimu owulidde. Tomorrow. Enkya kigenda kukolebwa nkya. What's the matter with you? Ye buzibu ki bw'olina kati? It isn't time to be weak. Sike kaseera tutandika okunafuwa ne emotions. Sike kaseera simanyi
tubitandika. And sisters are suffering. Baganda baffe bannyinaze bali mu kubonaabona. Tuliwo bayambira eno ffe tuyina yatambula butambuzi. Mugambe geno sikanoli okusatula lisi akole kyateekeddwa okukola. Pawulo yabadde alina okukola omulimu gwe tagukoze. Yabuze tetumanyi wagi yabulidde. Yajja asiika ne swaba omulala. Yagulawo akagye. You know who I am, yeah? Ndowooza omanyi nze ani. Okay, is there anything else here? Any papers? Ono ye Mubiru Moses. Waliwo empapula zonna ezisobola okugezaako okuleeta ttagali mulimu gwaffe eti tewali. Sooka ofune elementi eno. Go first. Nina sooka afulume. Minutes and then follow me. Then wayitewo eddakiika ntono jjo ng'onvaako emabega. Tugende wulidde. Ngenda kukola mulimu gwe. Beera mugumu nti ye Mubiru Moses. Yajja ngambe soko mpemu eddakiika ntono ono najja Katwanga oli afuluma agenda musiikana wano Kerodi yajja bwafuluma ebweru kwe kujja asiba akagwako engato kale abasiba akagwako engato agenda okuzza amaaso kwekanya waliwo abasajja abajja olwabalaba bwati n'afunamu okutya yadduka misinde tufudde. Ono bwe yabiraba teyanyiga yasimbula busimbuzi Katwanga. Teyanyiga yasimbula. Telekuza amaaso n'alengera element yamanya oli abadde akimye ono. Ulasegede byononese kwe kujja atawanyike. Boy yabuuka olubuuka bintu bya mutima. Kuba ekyasinga wese ensonda ng'olabika osaaga yajja amufata ekibuzi bwamufuna n'asooka ayita wano. Mubiru atawanyika. Mubiru adduka oludduka si lwakuno. Gwe ssebo osaaga jangu njagala wekkaanyi. Yabuuka omuyayi yamubira ekyasi mu bbanga nenotuuka wansinga mayiti wenda talina nasugida. We got him. I heard. Tumufunye kono nga wulidde. Wabaddewo omulala. Roddy got away on a bike. Ani kono wabadde Katwanga. Get the CCTV footage. Njagala ofune ebifaananyi bya CCTV tusobole okulaba. My hotel booked in the name of Michael and Johnson. Mukwateko mugende ku Glassmore Hotel. N'ababookingiddeyo naye nga n'ababookingidde mannya ga Michael ng'ogasseko ne John Smith. Our people, why? Waliwo ababatambulirako abantu baffe kono lwaki? And make sure that waliwo abatakkiriza mu kye tukola mukakasite nti n'avaako. Abadaganye nti waliwo ababatambulirako abava mu gavumenti. Mwegendereze. Jubira eneringa covert operation gye baliko. Nakye yakwateko bajasika n'ashirafu. Bali bateesezza okusiikanira. Hey. Why? Yasula erudda. You look tired. Olabika ng'omukoowu. It's a nightmare getting here with all the madness. What? Bwe mbadde nzija wano nsikanye ekintu eky'obulalu. Tubadde tuyingira train. Omwengayo atutiisiza ng'alinga alina kojja. Yaks? Have they killed a lot of them? Singa bonna babataba batumbaavu ne baggwawo. You know when I said I didn't think about those days at Union? Omanyi bwe nagambidde mwe sirowooza ku nnaku ziri ze twali ffedda. Nabadde nkulimba. Ati nakisegedde. No, I thought I saw you once a few years ago. Ninga yakulabako emyaka emitono egiyise emabega. Wabula bwe nagezaako okugoba n'obulira mu bantu. Kusooka ne kafula ebyokunywa. Since it's you around. Mugamba kiryokewo ennywa. Ate kati gw'oteekamu. Can I get a red wine and orange juice, please? Sooka ofunika orange juice ng'ogasseko ne red wine. Nira yeetanywa. There you go. That's £5 exactly. Zijja kuba pounds 5. Kumusimba ssente we bali. Yakatunu yakanakyala. Muli yafunamu okumwenya. Kyabasooka asiriikirira.
n'alowooza wano kati alina osalawo eitha ogenda ne nakyala oba si kyo sigala ku mulamwa naye ate guli omulamu bamugamba guyamba abantu bangi naddala ab'omu nsi yewaabwe batasobola gezaako otuukiriza kyagenda mu maaso nakola kiba kyakitiibwa nnyo era kino niwo aba afudde aba agenda butereevu mu yingira mu ggulu nakyo yafulaako okunywa kati agenda okuzza amaaso okwekanya nga kirabika loodi atawanyise oli yafulumanga nga musezi ebyokunywa yabireka naawo nekyeyasooka neyewunya loodi alazeewa kati mu kugenda kwe yajja nasiikana Nabiru gwe sooka otwale bino twala bino Nabiru abadde ne mutabani we gwe My son. Oyo mutabani wange. It's his birthday. Olwaleero mazaalibwa gwe. You shouldn't be here. Baatusiikanye okuntuteekeddwa kubeera wano. Your target is an American neocon. Yamugamba nti omusaala gwogenda osisiikana gwogenda okugjawo. The war on terror. American neocon. Y'omu ku basajja bakyasize ogenda maaso n'okufulumya intelligence ku kikwagane w'obutera. You still have your phone. Agenda kuba afumbisa muwala we eri omusajja Omungereza. Be with you, my friend. Kati gwogenda okwasaganya gwe. Kankusabire Mukama abeere naawe. Genda otuukirize omulimu guno essimu yo giina. Family yange naasobola ogiraba. Oh, you see. Olaba. Everyone who is important in your life. Buli omu yenna ali mu bulamu bwo omukulu ojja musiikana. Seem like only half a day has passed. Tetuganye kale kitutte ebbanga okuva lwe baafa naye bwona obasiikana nkulayira wallahi kijja kubanga ekyabaddewo jjojjuuzi omanyi kusi ya Katonda omuzungu kye yazuula nti omusajja omusiraamu ye muntu akyasinze okumanipulatinga kusi ya Katonda alina psychology IQ yebalira waggulu nnyo era singa si kuba sekulamu ndowooza eggwanga oba ensi bandibadde badominatinze kumpi 70%. Okay. Ye yakizuula nti mugezi okamala olaba asobola okubeera mu ddungu ng'afuna ekyokulya ate nga balina ssente esinga ez'abantu abali ewala yonna abalina resources okusinga bo. Kati America kyeyazuula nti ono omusajja era singa bamuleka okwetaaya ensi yandibadde kati kumpi 70% ejjudde basiraamu. Baina psychology ya kika kya waggulu nnyo naturally. Olaba asobola okumatiza omuntu n'ayambala kojja ne yeebalula ng'ayagadde bw'omugirako seppeewo. Ono yajja ebbali n'asooka awulukumya essimu mugambye ke kaseera ke genda kujjawo omusajja Omumerika. Omu ku basajja kise baadde bafulumya ebikwatagana ku pulaani zaawo ontera ne bagambye nti wala ali wano Omungereza agenda kufumbisa kawala ke eri omusajja Omungereza. Bano babagambye bagezeeko okubeera abeegendereza kati loodi yasooka ebbali n'asooka abirowoozaamu era bw'atyo ng'amaliza yasooka n'afuna bulungi buuzu akimanyi kati agenda sisiikana mutonzi omunene asinga bonna asinga byonna. Loodi yajja omulemu erudda kati bifo nga tanaba kumaliza bisembayo yajja n'asooka yiwako kamera kwati kuba abeeko watulo abeeko baka bwasindika. Those of you looking for reasons, mwabanoonya ensonga you pay attention to why I have. Njagala muwulirize ku biki byenteekeddwa okwogera. Too long you've ignored what is happening around you. Yabagamba kasi akanvu mbadde mugenda maaso n'ogezaako okubanga mubuusa amaaso ku biki ebibeetoolodde ebituukawo eri amawanga amalala. Loodi aba yeebase waliwo eyasembera kuteeseru bwatula mabaliza okufuna bulungi nnyo kateepu n'akasuula pembeeni. Laba essimu ekaaba yekanga omutujju
n'asooka amwokya n'ekyewuunyisa kano kamaaka kabadde akola nako ssebo ke kabadde kaagala omufuna kujja kamuyiseemu akambi anti osaagago kasajja kamufukidde zike yakafunze n'akasonseko ekyambe kati gwe ssebo njagala ombulira ani gwokolera yogera ani gwokolera ani gwobadde okolera ani akusindise ani akusindise Politics has had no impact on you. Look at Afghanistan, Iraq. Yagamba goes on and on. Timugeze maaso nogezaako chunya abantu bange ne mbabonyabonya ku bintu ebitabakwatako. Ebyobufuzi bibadde tebibakwatako. Ebya bizinesi ebiri Middle East bibadde tebibakwatako. Otunulira Afghanistan mulabe kye mugikoze. Tunulira Iraq mulabe kye mugikoze. So now I'm going to communicate to you in a language you understand. Kati olwali ongenda gezaako okwogera gye muli mu lulimi lwe mutegeera. I give them life ono yafuna bulungi and mine. Seruwatwa kano n'akabalula. Kume kalina ebyempuliziganya. N'asooka abifuna bulungi n'afuna n'ensawo. Ensawo muno ensawo n'atambulizaamu jaketi. Jaketi yoli gwe yattira eri bamisaato yali atali mutezi wa kojja. Tali terrorist. You're corrupt and degenerate media will spin my actions to suit the government agenda. Yagamba nsi kyendabye. Scared and okusinziira ku media yammwe eri corrupt. Egenda sobola okugezaako okubanga ekintu kyenkoze ekibalaga ng'ekyobutumbavu ekyobugwagwa. This world has to offer so that you stay unaware and intoxicated with their mindless chatter, so that you do not question the situation you find yourselves in, trapped in a vicious circle of your own doing. Ono yadde erudda n'asooka yejjamu engoye. Onakitegere nti ebintu si birungi. So baadde bamusindikidde akasajja obwedda akola nako kumba akasajja kakyamu. Yatuuka ebbali kyabasooka yeesiimula. Ebyempuliziganya bitadde mu matu. Teyagala kuwulira ani abadde ayogera naye. Kyabasooka asirika. Abaali wano. So listen carefully to Uliriza n'obwegeneza ku biki bye mbagamba. Give us your location. Where are you? Tubulire gwe gy'oli oli ludda wa. Everything is in position. Buli kimu kyonna kyamaze dde otegekebwa. Omusajja ayiseemu akiridde wansi mu kiyungu. Gwe tubulire gy'oli tumanye okwate ku buveeyo ng'obudde bukyali. Kati yawulira nti simanyi ayiseewo agenze mu kiyungu. N'akwate agezeeko kwetula agende yekkaanyi alabani gubadde boogerako. Kayino kirabika olukwe ssebo lulimu n'abasajja abanene abaviira ddala mu gavumenti ya Bungereza. Mu bitongole ebimu ebikesi. Ono abaliwo kyava awulira amutambulirako. Yeetoloola. Yajjakirira amadaala. Jaketi ajambadde kasomolawo mu jaketi eyo omanya. Now your government. Gavumenti yammwe. The government that you voted for. Gavumenti gye mwalonda. Atrocities against my people all over this world. Ibadde genda maaso n'ogezaako okukola ebyenjwanjwa. Ebyettabu eri abantu bange mu nsi yonna. Makes you responsible. Kiba kitegeeza nti naawe bwenkutta buba buvunaanyizibwawo kubanga gwe walonda gavumenti etufuukidde ekirala etta bannyinaze mpozi mugasseko ne baganda bange. Kasajja kamuswamira wano ekasooka kamwambalira gwe ssebo tebakubiranga lugoberezo kamutuga yafuna akamena kafumita mu mmugu ne kakuba omulanga n'asooka anyoola bano abasiraamu tobazannyisa bw'oba omukuba esekulira ddala kataka museke gira gutereera obadde ki yakakuba omukono agumenye gwe kankutuge yalayidde ajja kubatta kinnoomu mumulina okugwa mu nsi musaaga bafa extinguisha ku kichwa maama nyabo kujja katawanyike. Path that has led me here has been littered with obstacles. Ekkuba erindeese wano I'm sure of my mpise mu biwonvu bingi will not falter. wabula nga nkakasaamu enzikiriza yange tejja gezaako kubanga esaanyizibwawo. Kasajja kagenda lodi yajja akafaata emabega akasajja kagenda kyokka jaketi kojja yajja akavaako emabega baabano kwe kusembera ne kayitawo paka erudda kunyiga elevator eriwejja
bwejja ne kasoka yingira ku speed Ashirafu bimufukidde ekirala bwekati bakayiwako kigawuni until you stop the bombing. paka nga mulekeddeawo ebyakojja My people, ogenda maaso n'ozikuba abantu bange we've entered the realm of war. naye Soldier. mwe mwatandikawo olutalo Security, you will be our targets. era Responsible for turning a blind eye to the butchery of my people. nze mbabulira yenno obubaka buweereza abantu ba bulijjo abagamba nti unless nga muvuddeyo ne mugamba gavumenti zammwe zirekerawo tukuba ninaffe amaaso tugatadde ku mmwe kubanga mwe abalina obuvunaanyizibwa mwe mulonda abantu abatula mu bifo ebyo eby'amaanyi abatandika okijjanya ensi yaffe naffe okwerinda kwaffe tukutadde ku mmwe mwe abeefulamu muli bantu ba bulijjo abatalina musango katubakube paka lwe munatwala obuvunaanyizibwa mugambe ensi zammwe gavumenti zammwe ze mulonda batwesonyiwe lodi yajja akanoonya katuuse dda ku mukolo naggaga yuno waneeno kajja nga kasimbira kabayitamu lodi yatuuke bali nasooka tambuza amaaso yeebuuza akasajja gye kali What my people suffer on a daily basis around the world, you know nothing of suffering. muleke kwefuula mbwe simanyi mumanyi engeri abantu bange gye badde babonaabona kumpi buli lunaku temulina kyemumanyi Allah No earthly force can aliku Allahu akbar bismillahi rahmani rahim gwe against you. ono yalumba bismillahi ono agenda okuzza amaaso bwefaayo yakakubirawo buleti ku mukono kwongera ku kichwa You'll not forget me. bebyasi gyeziri embi maama nyawo akasekudde amanda kakanasebo nga kali ku ttaka Allah gira gwe obadde akyalimu Allahu akbar muyayise bamufumisa amanda ne trigger n'agisalako detonator You have killed thousands of my... musi enkuyanja n'enkuyanja y'abantu baffe That much death has a consequence you will pay. okufa okwo kw'abantu be musse mujja kisasulira There will be more like me. wajja kubayo abantu abalala nga nze nkusuubiza nze sinze nzekka akomye wakyaliyo abalala nga nze abajja My conscience is clear. nze konsiyansi yange erikiriya I have no regrets. siina kwejjusa mu kyenkoze I live forever. ngenda kubeerawo bbanga lyonna ku nsi A better place. era ngenze mu kifo ekisinga byonna lwoli bwamaliriza n'akwate kuba gyafulume katonda watu omugaga gwe badde baagala okutatooza tasimatuse yasooka n'amagamaga n'akwate kuba gyafulume eno hotero bosi we yabadde agimubukingidde yafulumayo ng'akitegedde nti kati kiwedde ala kati aba agenda kwekuza amaaso emabega kati ate waliwo yaleeta briefcase n'agiteeka mu migugu bw'agiteeka mu migugu waliwo olredi yali alinza ogivuga emigugu n'agivuga bali bwe bamala oteeka briefcase bo ne bavuga emmotoka bagende waliwo avuze emigugu agitutteyo munda yabatunuulira abasajja sebo babeera bamalirivu waliwo olredi obedde aliwo wa backup olwatuusayo emigugu ne gibaluka omusajja era bamajje ne bamutta tebalemererwa babeera ne kontegese pulani nga 3 ku muntu omu ono yadde bali n'asooka asiriikirira kati abaali wannajjukira jaketi y'omusajja ono agenda okuzza amaaso munda mwalimu engeri y'essimu yaginyiga essimu nga teyitamu n'agiteeka mu nsawo ali awo abirowooza akasijja kali ani yakatadde mu bizinesi eno kayinza okuba wedda kidiiru mwekali najjukira bwe yakutte ku jaketi ye yabadde anoonya simu tekisi kojja weeri kiri yayisaamu bw'ati genda okuzza amaaso ngeno bagisibye ku mutwe jaketi
bwagikebera munda mwalimu ekyalimu nga basooka kizungulula waliko 34 oba 34 waliko n'engeri y'akasumuluzo kirabika Luuka 34 yakwate kuba n'afuluma ebweru waliwo kyatandise okugezaako okunoonyerezaako musajja wattu akitegedde ekintu kino kirimu abantu abanene yajja ebbali naggulawo kyava ajja nga anoonya Luuka 34 yagituukako bwatu nassaamu ekifunguwo bwassaamu ekifunguwo munda mwalimu engeri y'ensawo n'asooka agikukunulayo bw'akikukunulayo n'agireeta yekkaanye kwaliko J.A. Smith yajja akebere munda kati munda mwalimu files ez'enjawulo kujja asooka ziiseeyisemu amaaso nga seba akasajja kali kambadde yunifoomu y'amagye ga Bungereza kuliko n'ebifaananyi bya Nabiru ng'ogasseeko ne kiri kisande mashavu kihari kuliko n'engeri y'akakamera leka tulabe. My name is Hussein Malik. Mpitibwa Hussein Malik. I worked as an undercover agent for Nze mbadde nkola nga undercover agent eri aba Secret Service Alawi and his circle. Bange liise emabega nasobola okuyingira mu kabinja ka Nabiru Alawi nensobola ogezaako kitegera nti baali baagala kuba Simtex bamukozese bwe nafuna information eyo nenjitwalira bakama bange wabula mu bbanga tono kojje yasooka neebaluka nenzirayo eri bakama bange ekyewuunyisa ate bakama bange ne bankyukira obulamu bwange buli mu ttabu aba Secret Service baagala kunzijawo obukakafu bwe nina bwonna bwekuŋŋaanyiza bwebwo akasijja bambi yakattira bwereere akasijja bamuseti nga busetiza akasijja kali kakolera aba Secret Service kali kakolera gavumenti ya Bungereza kafuna information Nabiru Alawi agenda funa Simtex ne kagitwalira bakama baako mu Secret Service bakama baako ate bayagala katta busi quick to make domestic security. Kati nga wayiseewo ebbanga lya mwezi information gye yafuna yagezaako gitambuza A resounding election victory. kati okusiizako ekyo ekimaze okukolebwa abali bamaze okulonda basookera ku boosi Absolutely safe. Secret Service Old Guard ayitibwa Sir Scott Gatsby. Its first steps was the removal of the Secret Service's old guards. Era bwe batyo bamuforcinga okulizayininga ne bamugjayo. Stringent terror laws which saw the deportation of the radical cleric ono omwami ayitibwa Nabiru Alawi ye bamuzaayo nzirayo ku ttaka gye banzaalira naye ate ensi ewabadde amaka wange banvuddemu nja kulwanira ensonda yange. Last week also saw long live the Queen announcement into the bombings. waliwo lipoota yali efulumye Traitors were a homegrown cell. bagamba nti bakwegamba abatujju baakulira waneeno ku ttaka lyabwe ery'Abangereza. Meaning they were all clean-skinned. naye ate Completely unknown to any of you. kyasobola ogezaako okugamba nti babadde threat kuviira ddala mu ntandikwa babadde clean slate babadde clean skin kwegamba ekintu baakibateekamu butesi gamba nti baakirimu nnyo. Item causing a massive explosion in the foyer of the baayogera ku Sharifu self was killed by nga bagamba nti omusajja eyabaludde trigger a suicide ku Glassmore Hotel to the foyer device. naye bifo nga tannaba kunyiga bulungi trigger Head of the wa Secret Service yamukubye ebyasi. had this to say about the fight. bano be bamu ku basimatusi ono ayitibwa Ellen James kikyayinza okwogera. I don't think anyone really does, and of course this may lead to more security and more troops going out and possibly more people being killed, but I don't see how that. ono yagamba nti okusinziira banaye ku kikolebwa beefula nti bagezaako okusolvinga nsonga naye tekisaawe etaasibwa. kino kigenda kwongera amagye kudda mu Iraq simanyi genda mu Afghanistan ne bali kuva eri kujja kwongera tutta bafuneyo engeri ennyangu gye basobola okulisolvingamu ekintu kino. ono yajja aseka ne boosi we. mbadde manyi baakufunye gwe. abamu ku abo ssebo baakyusiddwa mu gavumenti okussa ku general elections ezaakoleddwa. olwoli akwate kuba n'asooka afuna lipooti. lipooti eno gikwate
Lipooti yakolebwa akasajja ke yatta. Kasajja kali kakulira ba Secret Service. Yajja asooka kumetaaba. Kali aba kumataaba. Ono yafuna layita. Najja amukolereze. Agenda okuzza amaaso ku layita kuliko stop smoking. Ala, layita ate wagijewa. He was with his files. Yabadde ne fayiro z'omwami oyo. You must have left it when you last. Kiyabika wagimulekera omulundi gwe wasemayo musiikana. You knew all about the bomb. Bino byonna wali obimanyiko ebya bbomu ezigenda okubaluka. Went to stop them. Walina obusobozi ne weefuna mbu ate oyagala ziyimiriza. And got him safely deported without arrest. Nabiru Arabi wali omumanyi era wali okolagana naye. Kyekyo lwaki wasabye at least bagezeeko muzze waabwe nga tafunye buzibu. Got rid of your boss. Gwe ekintu ky'obadde otobako kyabadde kimu kyokka. Wobadde oyagala gavumenti eriko bagikyuse. Baboosi babakadde babagobe. Gwogende ne gavumenti empya n'ebeetuddeko. Knew all about my wife. Mukazi wange wamanya nti yafiira mu butemu bwa kojja. You'd kill anyone you... N'omanya nti singa oteeka ensonga eno maaso ey'okuyiga bateralisi nja kikola. Is her as an excuse if you want. Osobola omukozesa ng'ekyokwekwasa nga bw'oyagala. It's in your nature. Wabula ekyokutta gwe kiri mu butonde bwo. Kiwakoze ogwo omulimu gwo kiri mu butonde bwo. I love my country. Ensi yange njagala. For it. And I'd die for it. Era nga nsobola okugirwanira n'ogifiiririra. Kirungi. Sebo omukazi talina kye yali tamanyi. Copies of these files. I'm sure you were responsible. Zino fayiro nazikozeemu kopi n'ezisaasaanya eri bannamawulire okakasa nti gwe wabadde olina obuvunaanyizibwa. Kono bijja kuba tebiina makulu. Biyinza okuba tebiina makulu. Under the pressure of the student. Naye senga onooyuuguumira wansi w'olugero lunaaba lutambula ku kino kijja kubaamu amakulu. Olabika ogudde eddalu gwe. It's in my nature. Kiri mu butonde bwange si bw'ogambye. Yamutunuulira. Wayita eddakiika entonotono. Waliwo yali asangula ejjirita. Kabaka. Sebo Nakyala yamusetinga n'amukozesa omulimu mu bukyamu. Nakyala ye kino yali akyagala kojja azimanya nti zigenda kubbibwa era zigenda kukola omulimu gw'okubalulwa. Yaleka akasaze ng'akasse. Wabula akasaze mu ngeri gye bayinza okulowooza nti kesewesi. Okussya ku lipooti gye yafunye yamaze edda ogigaba mu bakulu abeetaaga okumanya. Yakassa n'akatta n'akalekaawo mukozesa bintu bya kigwagwa. Nakyala yali akimanyi nti kojja zigenda kubbibwa. You already waliwo general elections. Nga bagamba nti baagala kulonda ku bakulembeze abali mu bitongole eby'amaanyi baministers ng'ogassieko n'abalala. Mu kifo ky'ogezaako okulaakulanya ebyensimbi bo bafokasinze ku domestic terror threat. Ssente zoonooneka kusaasaana.